Yes, yo. Tuba tuyingiddewo olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 17 19 bannaye. Birthday nga yampubye bubi nnyo left right center. Eyo. Eyange. Happy belated birthday. Thank you. Hey. Nenga mwasuze bushaka nsubire nti mwasuze bulungi bannange tubaagala nnyo. Sebuya tutandikirewo. Birthday yakuwubye nnyo. Era yakubye yo baba. Nera happy belated birthday mukwano gwange Abeka Mulumba Salongo wakasanke oli Los Angeles, California, America. Kakati. Sokoleke. Okaba? Wesimulante. Okaba kwawedde. Katukola kye. Katuli mu kuguma. Yasimbadde mpaga utandike bulungi. Tulabe weekend yabaddemu. Basically weekend yabaddemu naku okusinga. Abana bagudde ku accident ba Patricia. City Rose mutegeera bulungi kati ate era nga tunatuuka eyo mawulire bagatugambye kati nti yali Attorney General Kiduma Kubu yandi afudde bannange nga bitalo nnyo abadde mulwadde nga omuntu bw'asirika ne mugenda kuddamu okuwulira nga kyemuwulidde bw'ate bw'abadde kaakati kati ate n'okutandikira mu mawulire g'ennaku si birungi si byangu oluzinga direction kubanga obulwe kubo Patricia tubagambye Patricia tujja mubaddiza mu maaso awo ne kati taamala emirundi okuliko eyo mukuziika nange bintu bizibu awo mule mirembe gwolaba oyo yo yennyini tulaga ebifaananyi biri ebirala ebyabadde mu lumbe Dennis omukulu oyo gwolaba wabaddewo bingi ebigenda mu maaso ebyavuddemu naye ate osooka oyimirizeemu awo wennyini awo wali emabega awo be bannamwandu okuziika kati namwandu mama wa Junior naye ani ono amukutte mu kiwato ate mbadde nkyanoonyereza naye ndabikiranga mwami Kiyimba oyeye naye oyo engeri gyaliwo engeri gyawabaddeyo ekyengere eyo emikolo ate engeri Kiyimba gyaliwo eyo andabikiranga Kiyimba ng'okugumya kwabadde kw'amaanyi nnyo kuba kale nange ndaba waliwo ekyakoze eki kyasusse tutambule naye ogumya era omuntu ogumya abantu nga tebabeereddewo bantu seba omuntu abamu ku bannamwandu bannamwandu bwa Tamale be bandeetedde okugamba bano abawala bagamba mbuze sifumba na mujja wange ono Mama Junior baba bagamba kyekyo saasira mukazi yepanka sifumba na mujja wange nikuimba tubireke ffe babiri byatulema naye oluyimba lwa Catherine Kusaasira ng'ayimba yali ategeeza mujjawo si muyeekera ekituufu bano bakikakasirizza ddala kuba waliwo na bannamwandu ababiri bakwataganye bulungi ne bajja ne bateekayo n'ekimuli okitegedde Tamale olabira ddala nti ekiraamo kye yalina ensonga lwaki alama bamuziike ng'ayimiridde omutwe nga guli bweru alengere bwe batwala bakyala be ekitaasobose era ekiraamo kyamenyese naye twabibannyonnyola ku lwokuna ne ku lwokutaano nti baamugamba munnange osalawo naye n'abalamu balina bye bajja okusalawo okuziika omuntu n'asigala nga omutwe guli bweru tekisoboka abannaye nedda kwe maama oyogedde ku kiraamo Tamale Junior nga yabadde yagamba mbu ate ye musika ate ayagala kutandika kukanira bintu kyabadde kitya kyazze kitya kigwa kitya minisita bamulanga Kisempijja Amelia kyambadde omulaba onansoneno Bakabulindi Kampala minisita w'abaana abavubuka yabaddewo wuuyaawo omulaba okuziika ekaliisizo ku Sande eggulo minisita Kasolo yennyini Haruna State Microfinance babaddewo nga boolaba kaakati oli Nakyobe Vice President omulaba Lieutenant General Alupo ekitiibwa oba kyekituufu kyentaddeko bintu by'amagye olumu naye nga tugenderaawo kaakati obadde ogamba wali awa Tamale Junior omwana oli nga yeefudde nnyo okubeera omusika ate nga nawulira mu kiraamo si ye musika kati bano be baŋŋanda oli mukulu we kujjo n'emikwano gye obalaba kaakati nanti yono ku kkono kaakati waliwo owa naffe tuwulira mannya bwe yadde eyanjula yaganze
amanya mpola mpola limu kulimu kwongera kakasa nze Joseph Tamale Mirundi nga taata wenyini amanya gonna amanya yagamuwa oba mwana yagewe owaye tetumanyi n'agattako akayawulako ka junior ekyo kitegeeza oli ye senior leeta endaga muntu yo tulabe gundi zinagamba nti tuwulira biwulire ngangala byanyanzi tuwulira byogere katunagamba ki amanya gonna naye waliwo story yazze enkayana ezadde wakati w'amakagezana n'ekyengera zavudde ku layini ezo bwe zityo weewaawo misa obutagisoma ekyengera kyavudde ku mbeera nti ekyengera bo badde tebalaba ensonga lwaki bamusabira nedda tebalaba yasoma misa banoonyereza mu kabondo naye ne babaga nti ye maama wawaka abadde asoma misa naye ate ndowooza nsonga olaba bannamwandu mu bitiibwa ebingi Tamale agenze mu ggulu straight olwadde nsi wasoma olaba tukatunyonyolako tetukategedde obukatuliki anti awo weesingira Mukama awo n'omusabira okusirikiramu nti Mukama amuwa ekiwummulo eky'olubeerera ekitegeere kakati n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire katebenkere emirembe amiina Joseph Tamale Mirundi nga bamubbula mu linnya lya Yosefu omukozi w'emirimu wangi erinnya lyo lyennyini nze Josephat ono omutuukirivu mulala ate oli wetugawulira tulowooza ge gamu obubbi buno obwabaddewo kigambibwa nti waliwo bye baadde baagala okukukusa wano we baali mu lumbe bagende waabwe ne bababba naye bagamba nti okubba bwe bakuseetinga nga balina bye baagala okugjawo ebyawongo bituufu si bituufu kati sijja kugamba bituufu oba si bituufu naye ekikulu kiri nti ndowooza twalijjeemu kintu kimu nti Tamale tebamusomedde misa ewaka ensonga yemu kakati tujjemu ekintu kyabadde ki mu Bukatuliki tetuwulirangako Tamale nga yeegaana Kereziya abadde era agamba ndi Mukatuliki era Tamale sapuleye nga weeri eno ogira banna bagamba bagiyita galimpitawa ekigambo nga kinene kyogiwadde amayembe tekirina kagabe ki kakibe ki Tamale temuvaako Bikira Maria omutegeera oyinza oba tamutegeera naye wamwe gumuyita Mariam oba eyo yennyini ffe tumuyita Maria Mary Hail Mary full of grace kakati Tamale tho yagamba tebantwalanga mu Kereziya bansabire waka kati bw'oba tebakusomedde misa ziba grounds bbiri nga bw'olaba Katulu bw'amaba tebakusomedde misa ensonga ziba bbiri ezisinga obukulu nti nga weegaana Kereziya mu lujjudde siri mu Katuliki sinnya mu Kereziya awo baba temugamba nti nze nabyogera mulumba ayinza obbizza nange nga nfudde bw'ogamba nti sikkiriza oba tojja kusabirwa ekyokubiri bw'ozimba essabo kubanga etteeka namba esooka ku mateeka 10 osinzanga Katonda omu yekka omukolanga ki omwagaliranga ddala kati bw'ozimba essabo kiba kitegeeza nti Katonda omwegaanye ng'oyita mu ddiini ey'Obukatuliki ogenze ku kirala kati abo baba tebayinza kukola ki kusomera kuba biba tebirikwatagana naye Tamale eddiini abadde agimanyi wadde yagamba mbadde sigendayo kati ate lwaki munantwalayo Father Kibi okunvumira obwerere ndowooza ng'akijja ku Moze Radio Father Kibi be yabuulira mu February 2018 Moze Radio ng'afudde nga bamusabira mu Cathedral e Lubaga Father Kibi era teyayogera kikyamu kuba yagamba mubadde nga temujja mwe baserebu mwenna sibalabangako yatunulira Judith Hart ono si yamansula bannange nga yoyo yennyini noza Bad Black oba yaliyo kwegamba yeewuunya bonna balaba nabuza Dr. Bosso osabira nkulaba bonna abali awo bajjoliyana nga buli omu yeewuunya okitegedde Moze Radio yennyini yali aludde nnyo gendayo naye nga mu Katuliki naye ekirungi ekyo kisoboka naye nga Mukama Katonda okola ki omwagala ne Bible egamba nti not everyone those yagamba nti abagamba Lord buli agamba Lord Katonda tabanya ayinza okuba nnyo si mutuukirivu era ayinza okuba nga tajja kugenda mu bwakabaka bwa Katonda naye omutima gwo kuba Katonda akola ki nkabira mutima baserebu bangi n'abalala bangi abantu tebagenda mu Kereziya naye ssebo balina emitima emirungi olumu nosinga bali abasiibayo ate bangi nnyo betulaba beefuula abalimbika mu ddiini naye ng'eddiini ku mutima teriiko nga bye bakola biri controversial kyebava bagenda okuleeta tteeka mu Parliament
Jeri already lyayita ne biiro egenda kudda okulongoosa okuregulatinga amasinzizo. Ti abantu badde bagayitamu nnyo tukiyite kubba abantu full stop. Ate omuntu akubba nga ayita mu Yesu aba akumaliriza. Anyaga Yesu akulaba kati ozireseeyo. Atagamba tokolera yo okolera Katonda nenga mu tekitegeeza ate nti Father Kibi byayogera si bituufu. Bituufu nnyo kubanga weetaaga ogendeko mu Kereziya. Sikutwala nga tokyasobola. Ati ne Katonda yagamba mubeera awamu wemusabira awamu essala eyanguwa okutuuka. Like those who sing praise twice. Ayimba aba asinzizza nnyo. Kale Tamala emirundi lwaki tebamusabidde kigambibwa nti eri yabadde alina amasabo nga oba ekika nga luwa ebitateredde era nga bulwala bamisa tegenze omanya kati mu bingi ebyazze waliwo abaagamiri naye omuntu nga si wampeta kino si kya Tamala emirundi nti atali wampeta naye mbu tebamusabira misa banna ekyo kisoboka ekyo bakitereze bulungi sikulaba ffe batugana tusomera emisa mu kuba tetuli bampeta banengera kuposingera ate munayi nalaba ogenze tebakusabidde nze nange ne batansabira nange nkolawo akatiisa si kabadi nkolawo akatiisa banenze mulina okunsomera emisa nze muveeko naye era n'empeta girowoozeeko bambi amina si byangu kati naye waliwo embeera Tamala ono yayitamu juzi akantu ke yayogera naye Tamala tuleme kumujajinga nnyo bino tumulekere Katonda we teri yajajinze Tamala tumulekere Katonda we. First of all Tamala badde asanyusa abantu olaba abantu basagala nibo bamunnakatemba Choba teyagenze nebe yavuma bonna tebamuyinako busi kubanga bali mu kusaaga busaaga n'ababadde bamunyigira olwafudde bonna ne bamusonyiwa kati just ffe nga bw'omanyi nti omufuta fa tusigala ffe tuntunuulira byabadde akola ki Tamala badde asesa alina yagamba nti maama Junior ono lwe yamubba ku mukolo namubba omusajja we amuwasa nkya nze ne mubba mbunamuwasa ate mu maaso naye senga yanyiiga abaana buli badde nga babatikkira nga senga lwaddamu Tamala lwaddamu kulaa senga wa maama wa mukyala we kaakati yono gwagamba goyabba kati gutyo ngwagala nze njagala nnyo omusajja ampiiririra musenga yamunoonya n'anoonya era naye Tamala wabula wummula ate agamba nze ebbanga lyemmaze naye simubonyaabonyeza Tamala obadde musajja katuwulirize ate akomye bakyala be katuwulirize namubba ku lwakutaano nga bamuwasa ku lwamukaaga genda obubuuzo wasi kituufu baali bamuwasa lwamukaaga namubba lwakutaano teyalabika ku mbaga era sengaawe andabyeko ng'abaana bano bafunadde buli kyanjagalirako kyenamukolanga ne tende naziyitangako tenti nga nzikubi nga nze muyina tuli mu nyendo mugaliddemu owulira tenti boti maama wa Junior namubbawa namubba ku lwakutaano ng'embaga yalwamu nga bamwenjula lwamukaaga katenti bamazozizi naye ekirungi ekiriwo simubanyabonyeza kyakubiri musajja oli yafa owaayi nakyo bajagala okubuzaamu kaawo naye omutima ne guŋŋamba wankireke kati engeri gyokyerekereza kankireke kuba nina namwandu omu gwe saalabye naye nenkireke katulabe ku byabadde ku mukolo ndowooza eri mu kuziika kuba bannamwandu abaana nga tusiibulira ddala Tamala emirundi tulabe bye baayogedde kubanga waliwo naye asabye akeedi bannamwandu mbaana nga baakedde okubisaba just ngera bw'omanyi kakati engeri gyokitidde nti omwana katukiddire katusooke tulabe liri pazo lunabe owaayi yatoogoza mukyala we mukyabadde mukyala ki yesiba ku Irene Ntale ye mukazi we gwayagala ate Irene Ntale alina engeri gyabinyumisiza mwana muyinza bitwalanga ebyokusanga naye abantu ne bekola kolabo yo liri pazo lunabe ku mukolo gwabadde ku Irene Ntale ku Aero Beach eggulo mu festivals ezo wali ababeera ennyonyi enkadde okutali ebuuka kati abakulu abo
mu kivulo ekyateekeddwa Abtex Irene Ntale ndoza gwe tubatusooka annyonnyole kubanga Lady Puzzle yagamba twagalana era naye yajja tiyavaayo takayananga ko era naye akyenyumiriza n'amugulira emmotoka teyagigula yenewe gye yafuna mu luyimba luno yateekako ebigambo ebya mukyala we Irene Ntale bino waliwo ebigambo ebitayegerekeka ennaku zino omukyala nti bwe mubeera naye ne bigira bwe biti n'omuwa emmotoka ne bagituuma kakoze bwe kati nti yakyava ku ekyo kati Lady Puzzle ono n'abiteekako Irene teyabiwakanyiza Irene Puzzle na Irene manyi bayinza okwekola mu omulimu nibanga tebikwatagana Irene mama ayina omusajja abagudde kutuuka ku ekyo ne bwaba tagudde musajja naye oyagala munyonga ate abatayambadde n'engato ya mwana akula Lady Puzzle kali mufumbo kali kambisa mala ewa tulaga Irene byayogedde ensinkana yasooka yali etya yali nnomo tuli ba mikwano nnyo yes mubitulekere byange naye leero akwanjudde mu bantu bonna owulidde otya anyanjudde ng'omukolo akiyinza okujjako ono titi naye ng'ebisigadde byonna nsanyusa bw'oba osazeemu ojja kubeera naawe naye abogezi berinda okimanye nabeka bakyale mamandize abakibasalizo byeyoti omugala gumumajanweno myambe mpulidde bulungi era nezja nembuuza ku bantu yegwa mukyala agattako wabula lwaki tokikakasa kiveeka tobeerawo n'ogikima sisobola sisigaba nengabulula abantu abasinga balowooza mbulavu yammwe yakusaaga byali byakukola amawulire bituufu oba byakusaaga kambalekerawo buli omu alowooze kyalowooza naye mwe mutugoberere mutulabe Lady Puzzle wakusabye nagamba atirisi wanjula ewammwe abantu baleke kunyigira ki ekikugiddemu byonna mujja biraba nze naye twogera bulungi ogyeko ebya kamera erinnya lya Fatuma lyeyakutuuma wali adaputinze oba waliganye ozaako right now nkyali Irene Ntale naye ng'oli wiringi osiramuka bannange bwe tujja biraba omanyi omukwano guno gukozesa buli kimu omuntu woba omwagala osiramuka tekirina mbuzibu n'obusiraamu ddiini nnungi ndoza laavu ogiwulidde omuntu oba omwagala okola kimu kyekola kyokka naye nga kantwala omukisa guno bannange nkuliseeyo ttiimu gye nabadde nayo olunaku olw'eggulo twabaddeyo bukolooto nga tuli mu charity tudonetingira abantu beeyo okuyambako ku bamulekwa bakateyamba bannaye mukulikireeyo ddala naye nga nva waggulu nga neebaza abacapa mwebale nnyo bannange obamanyi abafuwana ba prestige bataddemu omukono ne batugamba tuyambe ku bantu bano thank you very much tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange muno ompe n'ebirabo tonampa kirabo gundi igwe mwennyini nze mpawo ebintu byentegeera bino binyonyolera nga mbitegeere bulungi ndyoke nkikuwe amadde sibituwe abaana bawala najja bisobola yawubirako abaana abawala ate neta bamwaddewo naye muwala bavubuka naye nga tugattamu abalala abatalina bulemu nga baganda baabo abalina obulemu n'abava mu famire z'abo abalina obulemu ate waliwo ne bamulekwa etuwaayo ekifo kino ekyatuwa baganda baffe okuva mu Abilis Foundation mu Finland
ne tugamba tubeere n'abantu wano abasobola okuba nga tutandika. Tuli mu mwaka gwa 2024 nga tuli mu kifo kino nga tutambula. Abayise wano bangi, twakola graduation 5 kubanga tulina program ya education. Zanyira mu Aromantic Entertainment, the TV presenter for the New Vision. Banange betambudde nabo, abamu nkola nabo, ala mikwano gyange, abalala bakozi bannange. Ndi musanyufu nnyo kubanga ndi wamu. Ffe mulaba bakutte olugendo ne tujja, tetulina kye twasasula Mungu kubanga tuli bwe tuti. Ate nammwe abalina obulemu temulina kye mwakosa Mungu okubeera nga muli bwe tuti. Kyonna Mungu kyakugezesa nakyo oba kyakuwa ina gamba alhamdulillah. Ye yasinga okumanya lwaki aba yakutonda bwatyo, oba lwaki yakuteeka mu mbeera bwetyo, oba lwaki kiri bwe kityo. Tegaali magezi gaffe, tekwali kwagala kwaffe oba kwagala kwammwe. Kuba kusalawo kate nga tasalawo mu bubi. Olunaku olwaleero mpeza emyaka 25. Naye nga 25 gano nagalowoozangako mabega kuno ngamba ndigaweza nga bangi nnyo mbalaba bafa nga tusoma, bangi bendaba nga bafa nga tebalina kugiweza. Kati alhamdulillah ngiwezezza ate era nga nzikiriza nkyaweza n'emirala. Olaba najjo ngiwezezza nga najjo nali simanyi ngiweza. Nange nsanyusa okusanga Dora. Ndowooza era naawe oli musiimu, byonna byatandikira wano. Ate wali wano wamala buli kintu. Wano tewali walala. Byatandikira wano, bikyagenda mu maaso wano. Amina. Era tutuusa okwebaza kwaffe eri Bukedde family yonna yonna. Yes. Alhamdulillah. Tinabuuza ku bantu abatulaba ku Bukedde TV, babuuzaako mwasuze mutya, mujebaleko, abakedde ogenda okukola, ate mwe abakoze ekiro nga nammwe muli mu kuvaayo bubi. Nammwe mukuliko eyo. Kuba munneefe abamu tubeera tugenda ku makya ate nga waliwo abavaayo. Nabo munnaye tuba tulina abasawo abo. Abasawo abakola ku petrol stations, parking bonna kasita kiri nti nno wobeera abakola mabaala nabo babeera baddayo eka. Bannaye mbabuuzaako, mwebale nnyo kwekumira ku Bukedde TV, mwebale kwagala kulaba Bukedde TV. Ate bwe kituuka ku Kintu Properties, mwebale kutwesiga. Saagala gamba nti mwebale tuwagira. Okuwagira ebeera oba understatement, naye kasita kikwatagana ku bya ttaka. Kubanga jjukira Dora, ekintu kye tukwatagana nakyo bw'oyogera ku ttaka, obeera oyogera ku bulamu bwa muntu, obeera oyogera ku famire ya muntu, obeera oyogera ku oba business ya muntu, obeera oyogera ku experience. So tetukiraba bulabi nti kyakuwagira kya bwesigwa. Omuntu ssente z'akwata n'agenda okugulamu ettaka, batono nnyo ababeera ndowooza kirwawo n'okusanyuka nti oli yakubye jackpot. Obeera oyogera ku experience. So tetukiraba bulabi nti kyakuwagira kya bwesigwa. Omuntu ssente z'akwata n'agenda okugulamu ettaka, batono nnyo ababeera ndowooza kirwawo n'okusanyuka nti oli yakubye jackpot, yasibye akapapula n'awangula, kati ssente agenze zigula mu ttaka. Omuntu ssente z'akwata n'agamba nti nze ssente zange saving wange bwe mbeera mbadde nsuula mu kabokisi, bwe mbeera nnina ekibiina, bwe guba musaala ke mbadde ntoolako, ngenda mu Kintu Properties. Obwo bubeera bwesigwa. Era abantu mbagamba nti bannaaye mwebale nnyo kutwesiga, mwebalire ddala. Musangibwawo olwo Kawempe Maganjo. Pulira wawonnaawo awo wennyini Kawempe Maganjo, opposite Maganjo Grain Millers. Ku kkubo teri bino nti vaamu weta, vaamu kuba essimu, vaamu linnya boda, nedda. Ku Bombo Road okwo kwennyini kasitove Kawempe bot n'otandika okukkirira. Kalino jjajjiraba bulungi nnyo, erambiddwa, eri branded bulungi nnyo, Kintu Properties eri awo ku kkubo, just opposite Maganjo Grain Millers. Obeera otulaba bulungi nnyo. Kale tugende ku ettaka. Ffe tutunda ttaka bye twasalawo okukola kuba bye tumanyi bye tutegeera. Ate ne tugamba nti weewaawo mu Uganda ebika by'ettaka bingi biwerako byanjawulo, naye ate ne tugamba era katufokasinge ku kika ky'ettaka kimu
ekyobwannannyini ettaka erya private milo land fere tutunda ettaka ery'ebyapa ekyapa ekyo nga kyabwannannyini jjukira waliyo ekyapa eby'emiti emirala liizi ford naye ffe nga lyakolerako business abantu abo bawa amagezi akiyingiramu mu ngeri ki balifuna akola atya okubanga oli ayagala naye n'engeri gyakituukako tamanyi kakati olaba Dora ffe ku Kintu Properties ekyettaka kineno twakijja ku level nti omuntu alina kugula ttaka ng'agenda kuzimbako nnyumba yakusulako bw'ojja mu Kintu Properties tukuyigiriza okugula ettaka nga okikolanga bizinensi. Banji balowooza nti nno okugula ettaka as investment nina kubeera nga nsoose kubeera established nga company nga bw'owulira nti Kintu Properties naye ate bw'ojja mu kintu tukubangula tukuyigiriza nti investment eyo osobola ogikola nga ggwe omuntu tekikugaana kugula ttaka lyo nga ggwe omuntu newobeera nga wazimba kola jagamba nazimba nina we nnimira nina we nkola kikati ettaka mba ndikozesa ki munnaye gwe atulaba ettaka kyekintu kyosobola okugula n'oterekamu ssente zo kyekintu kyosobola okukozesa nga investment ate bw'obeera ogenda kugula ettaka lya investment nalyo waliwo emitendera gy'oyitamu okwetegereza lifaanana litya bangi nnyo aguza ettaka naye n'agamba naligula nga mmanyi baŋŋamba ettaka lineeno nti ettaka kyekintu ekigenda okwekubisaamu si nti nno buli wamu osobola oteekawo ssente zo mu ttaka ne zikola nga investment bw'obeera ng'ogenda kugula ettaka y'ensonga lwaki ffe bw'ojja mu Kintu Properties kye tusookera ddala okubuuza ye purpose omugaso lwaki ogenda kugula ttaka bukasita ogamba nti ettaka lineeno ndigula just kuterekamu ssente zo ettaka eryo lyawukana nnyo oba oliawo n'ettaka litwandiguzizza omuntu ye ng'agenda teekako makaage gwe yeetaaga ekifo ng'ogenda terekamu buteesi ssente zo wabeerawo ebintu ebimu by'olina okutunuulira ekifo kineeno enkulaakulana yaakyo eri ludda wakati Dora tosobola kuva waneeno ng'onoonya kugula ttaka poloti ogiterekemu ssente zo n'ogenda n'ogula lubowa tosobola genda n'ogula munyonyo tosobola genda n'ogula kansanga mu ebyo ebifo bwe bityo tewakyakona ssente nedda ebyo ebifo byatuuka era ploti ogenda gigula nga ya miliyoni 8 era tewali nnyo kyanjawulo kigenda gikyukako kutuukawo mu kitundu nti leero ngiguze nga ya miliyoni 4 nti kati yeyongereko nedda ejja kusigala awuliriza Dora ploti enaakola ssente eba ne bino ebintu wammanga olina okugigula nga ssente zaayo zikyali wansi olina ogigula nga ssente zaayo zikyali wansi kyova olaba bangi nnyo baguze ku estates zaffe nga Busunju Mpigi kubanga ssente zaazo zikyali wansi ogenda okugula enkulaakulana enejja ku kitundu ekusanga wagula dda poloti eno yezyongera value buli enkulaakulana bwegenda ekola ki etuukawo buli abantu bwe beeyongera okujja mu kitundu kakati gwe abeera yasangibwa nga wagula kati olaba abantu abagula ekyanja edda nga tulowooza nti ekyanja mu kyalo saawa zineno be bantu abakola ki abakola ssente so nga gwe Dora ogenda kuva waneno saawa zineno ogambe nti ngenda kugula ploti ekyanja nga egenda kukolera ssente tejja zikola ekinene nnyo ejja kukuuma ezo z'okola ki z'ogitaddemu then ogenda ozijjamu nga zezimu sina kindi n'okwetoolako akatonotono naye oli eyagula luli nga enkulaakulana ekyatambula oyo muntu asobola okukola ki okufuna ssente kyova olaba bw'obeera ogenda kugula ettaka with a purpose of investment osaanidde weetegereza ebintu ebyo si nti nno buli we bakulabidde ate ne wabeera nga enkulaakulana terinaba kujja bo wafaanana wate ate si kugenda n'ogula ate eyo ewala nnyo ensi eyo gyekoma kulakulana nawe wagenda dda wabadda mu nsi ensi eyo gyekoma kati bw'obeera oligula kyova olaba ffe abakola omulimu guno eno tugula ekifo ne tugamba nti ne tulaba olabira wala n'ogamba mu myaka 5 wano wajja kuba weewati wajja kuba weewati era abaguze ebitundu ebyo babeera batuweera obujulizi bwe gaba amasannyalaze ogula then ino tugenda ne tuteekayo amasannyalaze bwe gaba amazzi ne tugenda ne tugasika olwo bannayibabo ne batandika okuzimba bwe ebitundu ebisinga tubisanga nga birina buno obuguudo
buno obuguudo obutini kinyo obw'eggaali ne tugenda ne tukubawo oluguudo lwennyini ne tulugaziyamu obugaziya oluguudo ne tufuuka nga lwa mmotoka so eyo yonna enkulaakulana ebeera ekusangawo kiyamba gwe oba gwakifunamu gwe abeera olwedde akola ki ayagula edda so olwaleero mbadde njagala nnyo programu eno ngidedicating gwe ng'oli eyo ogamba ninawo akasente kange naye nkakole ntya sente zineno z'ogenda n'oteeka mu banka tezirina kye zikola bo bafunamu neziba ku fixed account fixed deposit era ofunamukko katini naye bw'okwata sente zo n'ogenda n'obaako wozitereka nti kakati kangende empigi ngule plot yange ya $8,000,000 ngende ebusunju ngule plot yange ya $8,000,000 ngende ebulame ngule plot yange ogenda okulaba nga omanyi obugagga tetububalira ku sente ziri ku account tububalira ku ebyo ebintu by'olina nti nina plot wano nina wano ne wano ne wano so kakati gwali eyo okumanya ebisingawo byonna ennamba z'essimu ziri awo 0753339272 oba 0762101608 ozikubako WhatsApp kweziri ku mikutu gyonna egya digital teka mu buteesa ekigambo Kintu Properties obeera okifuna bulungi oba asingira ddala gwe yeesitukidde n'ojja wali eri Maganjo opposite Maganjo Grain Millers obeera otufuna bulungi nnyo Bukere TV ate munange kokyali wasizo tyagwe eyakavayo obuvimbuliri omukyala golaba ayogera ono Dora Namala wabulanga omugenyi gwe tulina mu studio Tina Nankabirwa manager mu Kintu Properties Limited akubuulidde benkole yawe bweri akubuulidde wawo kiki weetaaga togula buguzi ttaka fa ebisigadde bimaliriza nabo amasimu geego mutwale obudde ate buli omwasobola okuba nga ali happy ku kalimu ke toyanza n'okutwesiga okuba nti mutuwa emirimu naffe toyanza ego mukyaka tumuleka agenda kwate amasimu ge tubagaliza olunaku olungi olugambo lukyagenda maaso yenze owembwa Dora Namala a very good morning. Oh yes, tuba tukomyewo tukyali ku programu olugambo wamu mu kyenkya. Twabadde oladde mukunyumiza ebyatuuseewo ku baana bali abaabo. Ono bamuyita Blessing Nanyonjo. Eyawangodde silver medal mu chess. Era agenda kutikirira Uganda, Kenya. Puli erinnya lifaanagana. Abaana bakulaba. Dolo yamuzaala tuli wano mu lugambo. Kaakati nabo omwana gy'atuuse. Yaliwa. Ogenda mulaba. Yali awo era agenda kwogerako eri eggwanga wano kale nyanja tebaza kyayo egenda mizanyo gy'abagagga bannange ekyo kituufu omulaba ndowooza togamba nti oli omukulu oyo n'omuwala ye muto kakyeko ni wano ne katukyalirako okitegeera congratulations baby girl era yeebaza coach Jude n'essomero lye Peak Schools mwana omulaba asomera mu international school Chesi Bwongo omwana ali mu international school ate lwaki tabeerayo bannaki omuntu osasulwa omwana muwe kirungi ekisinga kati omwana ono kayogereko eri gye mulinga alina be yeebaza. Hello Blessing. Hello mama. Congratulations. Thank you. What is this we are celebrating? The silver medal I got in the chess championship. Wow, tell us about that tournament. It was competitive because there were people with ratings there and nationalists there, like the KTOCs, it's like the best chess group we have in the country. And yeah, it was competitive like other chess groups. Yeah, so it took like hard work to get the silver medal. Wow, where are we heading to? We're going to Mombasa in 2025. What? Yeah, in January. What tournament is going to be in Mombasa? The Jumuiya Africa Mashariki tournament. Yeah, in Mombasa. Wow, good luck. This is national stuff. Yeah, we're going to represent the country. We are the youth chess team of Uganda. What? God's blessing! We are proud of you. We love you. Well done. Jikizo wa mimi yagamba gwe kirubirirwa kyange kyali kyakubeera mukadde azanya goofu naye ndaba byenkola n'olugendo gye ngenda ndi wakuzanya luddo oyo kale nno omwana bamubuuza era mugayidinga ennyo abaana bye basoma omwana bamubuuza muwala muto oyagala kusomerera ki njala kusomera kubeera nakawere
mukama katonda wa naye ebyo nanga biri awo kitalo si kibi okuba nakawere naye luyinza kusomera kuba nakawere Patricia yali mu ghetto Triplets Ghetto Kid gwe twakazaako erya Patricia Stialosi bafunye akabenje mu kibiina ekipya kyeyakagendamu abandi bulala ndi bulala family ko babadde bagenda ku mulimu naye mukama awakiri bawonye motoka ye yafuuse bwetyo era yawonye omulundi ogwokubiri ate tuddamu bategeeza kigambibwa nti abaana bano babadde kirayika mu race ne banne bino bagenda nga mweguba tobisanja kuyisa myaka mito giba teginnalaba amalala gakenderemuko naye kasaba awonye tunenya balamu singa bafudde kati singa tuli mu kitalo naye soma kubukedde olwaleero singi 10 kitezi yazzeemu ate n'abumbulukuka kitwe amagezi babawadde dde ekyokukola nanti kakati babagamba nti baveewo mita 2 naye sebo akasente wetanga ofunye sigenda bugenzi badde yakali ate olagewa era ndowooza office ya prime minister mwe muli office ya disaster naye abalinamu obusobozi bava awantu awo ensonga eyo bagikolako naye waliwo omukyala tamale nga tannafa gwe nasanga nga yafunye obuzibu abaana alina bapangisa babiri ku nyumba ze nyumba nga zakulukuse ne zigenderamu abazadde kati nga abawonye be baana babadde ku ssomero n'abanona ennyumba zaabwe nga tebazira babuuza abazadde baliwa nti bali mu mayumba ago bannange katulabe esitole amanya gange nze Musimi Suzani mbeera mu Lusanja naye wange nina n'amayumba nina amayumba 8 gakulukuse ne gagenda sikyamanyi we gali amayumba 8 gakulukuse ne gagenda kati maama w'abaana abaana endala ennyumba bagitaddeko akaggwa nsaba buyambi badde bambalirire bampe sente zange bano abaana mbajje ku ssomero nasoma Juliana mpozi bitya Juliana High School ali mu form 1 ate kati baana babaani babapangisa bange bo bali luddawa abapangisa bakyali mu ttaka y'amaanyi funa ebigula abaana bawonyera kuba balodde ku ssomero babano nayo leero mbanonyesa bakumi n'emu kitundu ngenze nga wondaba nze Fred Mutyaba eyakuyimbira bannaluweero muze ku muzigo Katonda Designer Natural Love mbadde wano kuva ku Lwamukaaga nzija wano nga mbwebuuza neewuunya neŋŋamba abayimbi ffe tusobola kukolako kintu ki kye tusobola okukolera ku bantu baffe naffe tulage nti tuyimiridde nabo mu mbeera eno gye balimu ng'abayimbi ndabye nga tulina okuyimirira n'abantu baffe mu mbeera. Fred Mutyaba ng'asaba abayimbi bannammwe mugende nammwe mufune kye mukola ki kye muyamba naye omukyala oli yeetaaga buyambi omukyala era twamulesa ku Red Cross yataddewo center ne government yateekeddwewo center okulaba nti abantu bwe tebayambibwa era bamuwandiise okulaba bwe bayinza okukola ki okuyamba omayanga ku baana ne badde bekubuza ennyumba zaffe zibaddemu ziriwa nga zakulukusa abazadde baliwa nti bakyali omwo obwana obuto kitalo nnyo nnyo naye aluna mubiru twagenda okugenda mu bizibu bye tubaddemu ng'alina byatugambye ku ngeri gye twamwagiramu n'akikuba Serena n'akafuula ka Serena nga yeebaza kalugogo ke baasandisa nnyoma buli ayagala agenda lugogo n'atasobola agenda lugogo mutandisa okafuula ne Salongo yatukola kagogo kati ndowooza awatali kumala nnyo budde tugende wa Aruna abuuze kaabawagizibu bana emusibe mutyanno mwasibe mutyanno amanya Haja Aruna kati navuddeyo. Serena yabadde etya? Serena teetayana kunyuma bwe yabadde gwa gyerabiddeko yabadde etya? Haji Serena wagifuddeka Serena. Alhamdulillah gomanyi g'abantu. Yes. Biki byewatadde mu she ebyasinze okuleeta abantu ebyasikiriza abantu? Ebyasikiriza abantu mbadde sinaba ku just kubagamba nti ngenda kukola Serena kyekyokka sina nnyo kyenalowooza nti kyenakoze kisingakaawo kuba informinga ngenda ki ngenda kukola Serena oluva mu Serena nebaza ab'emukono nvudde mukono nebaza ab'e Masaka ate kati tuyinze Mityana na Kayonga. Mukono kyatambudde kiti? Mukono kyatambudde bulungi alhamdulillah baasanyuse nnyo abantu b'emukono Mwandaze Love neyanzeke n'ab'e Masaka mwebale kundaga Love. Yena abantu bandaze Love. Abantu bandaze okwagala.
moment ki gy'osinga okujjukira ku Serena osinga okusanyusa asinga okunsanyusa bantu kujjula abantu babajjula sawa meka hayi essaawa 9 baali bamaze okuba nga bajjudde ninga ate Serena bo baali bakimanyira nti baggulawo 10 nkuba we yatandika okutonya teweeraliikiriramu seeraliikiriramu wadde kubanga tiketi zaali ziweddewo ennaku 2 emabega nga tiketi nga eri sold out so nali neraliikirira waawe banaatuula okujja banange ekyamazima natuuka nendaba Serena wansi ne waggulu nga wonna wafunda tewamala omwagizi we yafikako olwo nga we Kampala si we Mukono si we Masaka si we Mityana omupulaaningidde ki ate baali bangi kuba waliwo n'abenkubira nga ab'Ekoboko aba mu US nga batuuse UK abo bonna banayi beetondera neegaya simanya nali simanyi kyendi naye munsonyiwe osanga ate katuli mu nteekateeka okutuuka ku buli kino mu area gy'abakola ki gyali naye n'abasasula ne batayingira banayi munsonyiwe semanya neegaya obuddako batutte kololo nja kuba mbabuulira inshallah mwaba mawulire mwagala nnyo sudi ekololo kati awo nsudiyiza bwotyo nkumanyi gwe walaba nga Abafrika baali bangi bajja kololo banange baali bangi naye munsonyiwe bannange nenebaza buli yakukola kintu kyonna okubeera nga so show yange eri successful yajula mangu aba media aba TV Bukedde bonna abasobola bonna buli yakola aba TikToker bonna mbebaza ku show twakulaba ng'oyanjudde ku baana bo abantu ne bagamba Haji nga ayina abaana abakulu Haji abaana nga tebamufaanana abamu ne bagamba balabika babaganda abaana bange nze nange ndi mukulu gompita mwana muto nze ndi mukulu njana okuba nga nkuzaala lwakutwerijjirako ekyokoze kyaki kati olwonkwerijjirako nako ntijjako interview ng'otudde wansi ntule wansi nga nega ndi musajja mukulu abo abaana bange oyo omuwala yasooka first born ayimba naye simanyi oba lwaki teyayimba oba yatya abantu ayimba kika kya music ayimba ye kyonna kyaba asobodde okwagala okuyimba naye nga yeyimba ye musawo yali mu byabusawo kati ayimba byaba ayagadde nanyimbiramu awo dadi nkuyimbiremu nti engamba okikubye bwetutyo mu baana bo wandyegombye okubaamu omuyimbi nze siiziiza mwana mulimu gwaba ayagadde kukola era bandaga nti muyimbi mukkirizayo muyimbi naye namuwa jasi mugaidinga nga nti wano awo wafu awo wano nze omwana abange kyayagala kyakola ninamu biker ali motocross biker number 17 Ramadan Mubiru yavuze ne ku bino bya World Cup Uganda yakiikirira amawanga agatambudde emyaka 10 ninamu Akram Mubiru oyo ye awuga ninamu Ryan Mubiru ye wa basketballer n'abalala to waspeya naye ate era n'abalala njali naye naye Haji oyina abaana nga bameka taki making a sense ekyo taki abaana bange yes